Ekindeese wano ensonga yange mwagiwulira nali nwanira oluyimba lwange olwa Nipe Love ne Nina aba Black Market ba striking down kati naku nga ntono nnyo mabega mwami ono ye manager wa Nina bamwita King akoze ne Nina for about 5 years to 6 batandika bonna era akyali naye yankubidde essimu ku makya sister wange Nina tali bulungi, Nina ali stressed, Nina ali bubi, abawagizi bera mumusabire because mwene mbeera nga tetuyimba tetukuba shows. Nina abadde asoloza sente ze ku YouTube naye YouTube channel ye bagitekinze down n'ennyimba ze nkadde. Singa aba Black Market ba strikinga projects ze bamukolera ng'ennyonta zi andere obachi tewandibaddewo nnyo buzibu naye badidde n'ennyimba ze nkadde olumya banno zi omuliro mugongereyo obusimaya munda ddala zonna baziyiye ku ttaka. Nina abadde ne subscribers abawere 8,000 kitegeera. Nina abadde ne views za YouTube eziwere million 9 ng'akola kasente. Mwina wana basinga mwina zi YouTube channels, you know how much money you make online. At least akasente kavaayo wasobola Black Market esasula rent wa Nina teina kyekola kati nze because manyi state mukwano gwange gyali mu emotional stress gyayitamu essaawa eno tetujja kumulinda kusooka kufa tulyoke tuwandike zi RIP. Nina tali bulungi era manager wagenda banyonyola state ya Nina tali bulungi essaawa eno. Nina is outside of the country because yabadde pressure emuyitiddeko ne stress, but she will be back this week, and when she's back I talked to our lawyer because we got the same representative, Louis agenda to representing nze ne Nina because nze blood wange nabadde saga kola blood wange nga ali awo talina solution nga ate tusobola kirwana ffenna. Louis bamita Louis akola with Sempebwa Advocates. Yes, so Nina wadda wajja bawo press conference with our council niye ebisigadde manager we mbanja abinyonyo sagala nza abayogera kuba abantu bayinza okugamba nza ayogera no manager wa Nina King ka abanyonyola ebisingako. Yes, buzibu kyo buli n'abayimbi ne Black Market kati obuzibu buli webuti. Cedric wo meeting asi musajja mubi. Cedric nza wadde kyali wange until now. Abantu abamanya baliyo nze siri muntu muyaye, siri muyaye. Tutula ne Cedric kansokenze ne ku kino mukyalangera Katatumba nkulaba ogenda ku TV ng'okuba Nina ovuma Nina omuvoola otuvoola kiti tumanyi bye twasayininga. Angela, we have on contracts we have witnesses. You are not a witness on my contract, toli witness ku contract ya Nina. Simanyi kigenda maaso kikuvumya Nina na kinvumya mbu tetumanyi bye twasayininga tumanyi tugenda bye twogera, we just shouting what we don't know. Angela, be serious. Ono mukazi munno ekyamujjawa sikifaako nze sikimanyi, but this is your fellow musician. Ekintu kyayitamu essaawa eno naawe ojja kiyitamu. Omuwala oyo ali bubi bannange. Nina ali bubi, she's not doing well emotionally, she's not. And when nalaba TV wano juzi wano ku Saturday nga Angela ali mu kwogera ebintu byatamanyiiko atufuula bafaala nti ffe tetumanyi contracts ze twasayininga. She's not a witness on our contract and she's on TV discussing our contracts, yet she's not a witness. Take your personal differences you have with Nina and don't just talk things. Sirika, I liked Daddy Andre's response was about our contract. He said, "Nze na contract yange. None of us signs the same contract." Ngawola banti Messi, Ronaldo bayinza banga bazanyira different teams. They don't have the same contracts. Buli omu negotiating bibye. Simanyi kiri mu contract ya Nina, but according to what she tells me as her friend, I think she's right. Nange na signing akirala ku kya Nina. So simanyi Angela jajodasti kugamba nti ffe twasayininga emyaka 10 nga Faroza tuli bafala. Mbuto CEO w'ekibiina abayimbi abamu ali disappointed nabo kubanga tiyali asuubiramu ate sitemwamu. Fe abali no disappointed. Cedric kambaweko briefs about that contract. He's supposed to do 10 records. Chovolaba ennyimba za Nina yatutte za bwerere. Ennyimba zalinako rights, ennyimba za sponsoring ze both audio and video production. Ekinwanya ku Nipe Love kiri bwe kiti. Oluyimba lwantala million 2.5 oduwandika kakadde kamu. Brian yalukubira 60,000 lwali mu push. Nina push nateeka mu sente za promotion awo oluyimba lwafulumira. Okitegeera. Kati ye 15 gyagamba gye yampereza kola oluyimba gigula oluyimba bane bana mawulire. Wembanga Nina tugenda ne tugula amamotoka mu bond. Omotoka eba million 10 n'ensaswako million 1. Emwenda ne zinnema nanyini yo tagikima.
neri emu nefiirayo kati Cedric ajjawo buyinza obu striking a song like that kati kambamenyera ekirala contract yaffe egamba when any of the members nze omuyimbi ne bali ba Cedric when ba siri happy with what they are doing or ye nga tali happy we have a right to terminate si contract ya kufiiramu in this both parties were dissatisfied. I am not happy, neither is Nina, she's not happy. So what is Cedric ayagamba nga contract gamba nti fe tulina ovaamu ate yagamba mbu tulina okubeeramu achegera fe bwe twatula ntwa agreeing we had edits on that contract njogera kati ku party yange ngamba ne manager wange oyo mwami n'atu convincing that we edited omwaka gumu esaawa eribeze manager wange alijja n'ababulya ne lawyer waffe agenda bannyonnyola oluwi kuba Nina wadda mu Uganda you're going to have a chat with our lawyer ajja bannyonnyola we agreed 1 year ye byagambe abantu mbu we signed 5 years we sit down and talk with him nti atwefulire saawe nekyokubira omwami oyo atutiisa nti ye mu America ffe tuli bana Uganda tetulina kye tuyinza mukola okyegera tetulina kye tuyinza mukola ate namwe media temulina kye muyinza mukola kye yagamba ekyo kituufu kampani eno eyagala running ebintu on a low budget enyimba zange kati nga tonta I'm going to be open nga siralimba yansanga n'enyimba nga tonta ze yankolera oluyimba oluproducinga mu studio lwa mitwalo nga 5 ku 6 okitegeera 5 ku 6 oluproducinga yampaka emitwalo 3 kola oluyimba he didn't pay full audio but because twali bakyali nga byakutegeeragana netukola ki nenzikiriza ninga it's okay akwata y'omuntu akwata na shooting z'omuyimbi video 3 oba 2 mu lunaku lwe lumu kubanze nze twagezako kirwana ne ba manager bange yali ayagala kungattagattaawo n'abayimbi abalala mbu shooting video shooting naye shooting ne tubigaana because it's not professional at all it's not anti kyekira kyembagamba nti abanamawulire namwe bino ebintu byetwogera biri open tetwagala babalimbe lwaki sinze Bruno Kenze zikanza akyogerako lwaki kiriko ba Kevin kiriko ba waliwo n'omwana yakola oluyimba DJ ne Kevin DJ Fiki is also saying the same lwaki Nina avuddeyo fe tuli balalu are we sick that we don't know what we're talking about we know kati nze kindeese wano leero mmanyi state gye nasanze mu mukwano gwange Nina tali bulungi Nina ali bubi maani abadde asoloza ssente ze okuva mu YouTube ate mumuggyako YouTube ye mugitekinze down n'ennyimba ze enkadde ze mutasaamu ssente kwegamba Cedric yakozesa kibuli essaawa eno because mu America yatutiisatiisa dda nti ffe tuli bana Uganda tetulina kye tuyinza mukola ye mu America kati akozesa kibuli weeba kati anyonjogere ng'omuntu ategeera njogera olulimi abantu bategeera lw'omupiira tiimu weba yagala ku extendinga contract n'omusambi w'omupiira omusambi yatuukirira tiimu oba tiimu yetuukirira omusambi tiimu yemutuukira koze emwetaaga contract yange weggwako omwaka gumu n'otantuukirira nze oyagala ndowooza eki kati walinze Bruno maze emyezi 7 abo abayaye tebankubira masimu paka contract yange wewedde oshegeera kati nga bon tebasaayo effort yetutuukirira oshegeera kati ate contract zaffe olugwa ne bawoza mbu tudduka buddusi ekirala the other thing I want to light on too twa meeting nabo bagayi ne Uganda Musician Association waliwo Mama Alima ne Hanson bali luno bali ku board y'abayimbi bajja ne ba meeting aba Black Market ne twogera ne bamugamba nti kino we agreed upon a certain things especially ng'oluyimba olwo Mama Alima yabagamba oluyimba terugula mitwalo 15 muto oluyimba lw'omwana naye n'atubulya kyayagala tukole teyabituukiriza so that's why we are going on to the legal issue tugenda legal era ekituleso wano leero ku making a first of all bafani banina kumanya ebibuzo bibadde bingi ebibuzo Nina is not in her right state right now era manager wali wano Nina tali bulungi emotionally ali bubi Bruno asobola but abasajja ba Black Market bayina input too they didn't listen to him we agreed upon certain things we met for about 3 hours netwogera ebintu netubyogera era Hanson bali ne mnamutukira ajababulira ne Mama Alima netukanya ku bintu Cedric teyabituukiriza but twakanya ku bintu nga ne Mama Alima waali cause nze nali nganyo ba meeting naye olwekitiibwa kyempa Mama Alima nenzija ne Uganda Musician Association netwogera for 3 hours we agreed upon certain things I have witnesses there was Hanson there was Sarah Zawedde there was Mama Alima netwogera netula ebintu byonna byetwayogera byakomaawo ne bakola birala Hanson nangamba proceed with what you've been doing